Stilo babuuzaako mu ngeri ey'enjawulo ate amanyanze KingSmith mu mbeera nga zino tugenda batuusaako nnyo amawulire agakwatagana ku baselebu bammwe wanne wali era nga tugenda kuba tukubaganya ebirowoozo ekyenjawulo tugenda baleetera round table every Friday era kyemanyi tugenda gezangako nnyo okulaba muno whatso gibatuusaako live yonna gye mugenda okuba nga musinziira okuba nga mukola ki nga mutulaba naye nga mu mbeera nga izo tujja kuba tukola ki tubabuulira kigenda mu maaso wanne wali era nga buli lwakutaano mutwerinde okulaba nga tubatuusaako show live wano ku Celeb Jazz nange Kabaka Smith naye nga sikola nzeka kola n'omukulu amenyiddwa nga Sir Lawrence nannyini bisaati ebisaati oba byaggwawo tebikyaliwo webiri maanyi massive kale omukulu amenyiddwa nga Nasha abadde atubuze ku maaso for a very long time era nga munange Nasha ono nga ye mukimanyi yali omu ku ba biggest producers betulina no mu ggwanga lya Uganda yafuuka ko manager ne kigaana naye nga yemumanyi twayagadde tumunoonyeeko mu an exclusive interview atubulireko ko ddala obulamu bwe buli butya ki kigenda mu maaso mu bulamu bwe wanne wali era nga omukulu ono Nasha twamuguddeko mu makaage agasangibwa wali ku kyebusaabalawo waggulu awo yazimbawo very nice place era nga njagala okusinzira n'okubuuza ne ku muwala amanyiddwa nga Kaira Stargirl oli mu ggwanga lya Uganda karantini yakwatidde mu ggwanga lya Uganda naye I want to big up to you because otandise okukola charity that is a very nice thing naye naffe tuyite tutambule wamu naawe because what the hell man you know forget the past tukole tulabe mu nekyo tukitwala kuleve dda kumanyo yanyiigira nagera nenkuba omuyimbi we nanyiigira mu bintu by'ekisirusiru but it's anyway it's okay simanyi kikyabawo between you ne Jostede naye nja kuba nyongera okubanga kolaki nga nkyogerako kati mu exclusive interview gye twafunye twegeddeko n'omukulu amanyiddwa nga Nasha era nga yatusuubiza okubanga akomyewo ku scene wano mu ggwanga lya Uganda ey'okuproducinga music wabula teyakomyewo kokka yavuddeyo n'alangira buli producer na buli muyimbi atwala music as a game yagambye ebuzibu obwannayuganda ba musicians Uganda balina buli bumu they are not taking this as a business that's why tebafunamu sente that's why bakaaba that's why basinda that's why basabiriza nese kusabiriza yenna so omukulu ono mu ngeri ey'enjawulo yavuddeyo n'atunyonyola lwaki ye music yamufunamu mu kiko yasooka n'akolera ku Monster Studio era nga yakubirawo ennyimba nnyingi nnyo Nkulungula Edikenzo yalukuba nakuba ennyimba z'aba big stars nga okuli ba Good Life yazikuba ebiseera ebyo nga Nasha wa tabu ng'akuba nga olaba Atini Pro nga olaba Nesimu Nasha yali akuba baaba nga kabaka era ne kati akyakuba nzijukira awo twalinawo ne baproducer ono producer yakubiranga Ziza Bafana asangawo ng'enna Masuba bamuyitanga producer Didi oba yali Didi sijjukira bulungi naye asabula nga akuba engoma Ziza Bafana awo yakubira Jayo Nteekeyo baaba ngezi zino ennyimba zakabinyo ba Nasha awo nga bakuba gwe Jayo Nteekeyo naye ndako Ziza Bafana yatukubya akayimba wakalabye embuzi n'ebiwala ng'ebyo Ziza Bafana obijjawa ewala ebitiri bisanga ebyo obijjawa baaba soko mbulire koko how you do it okikola otya how do we do it mmene musome batuuzanga how do you do it ogamba I do it sir so mu mbeera nga zino kale kakutwale wa Nasha because bulwezi jukira Nasha music bwe yakuba nze kyanyumide ku Nasha kimu kulangira abayimbi butatwala this as a business nange njagala okulangira aba YouTuber bonna this is business so bw'ozanyira ku waaka wange bwe nekoledde gonomanya ebinaddako naye it's better tomuzanyirako naye kakutwale wa Nasha exclusive interview gye twayogedde naye yabadde mpanvu mukko osobole okumuwuliriza ate asobole okunyonnyola embeera nga bwetambula then tunakoma tujjako tugenda mu maaso namuli amala mangi nnyo wano wenyini ku Celeb Jazz with KingSmith tovaawo lamusitedde wano omwana Justin Kirinzeemu nga bw'obimanyi tuli mu lockdown yaman oba watandika okukoza emmotoka tukusanze mushingidde wano bano abakulu banjoleza emmotoka saagala nnyo kwogera bintu bingi naye nga banjoleza emmotoka kasente okajjawo abasajja abayimbi nalabye wali ku papazi beeyoleza okitegeera kati bw'oba oyagadde osobola okweyoleza si musango okweyoleza emmotoka yo si musango gwendowooza so bwe babeera ku papa nga beeyoleza emmotoka zaabwe sibalinaako buzibu naye nange banjoleza naye bwe maasazewo nange nsobola okwoza eyange
industry twakomanga otadde oluyimba lwa Sumi ne Hildi sirika okubamu kapozi. Nina videos nyingi zina shooting ezimu nabayinvitinga nazitereka buzi no kati nga bwolaba business ya music esaawa eno eri down kwegamba osobola osalawo n'otaayo akayimba nga kamu then n'olazaamuko n'olaba embeera just kustudyinga mbeera naye tekitegeeza nti waaka tewali ate nkimanyi n'abayimbi bangi eyo balina waaka just bamupozinzeemu bamupozinzeemu just kakiyayi naye nga waaka ndowooza eba n'atendo abana bagenda tukuba omuziki ojjudde webateera endongo otutamu nyimiridde ebyaddala abayimbi olina bameka kati as a brand Nasha Wanda Wanda's just nga record label erina abayimbi basatu omuyimbi asooka bamuyita Sumi Crazy then waliwo omulala nasayiningayo omuyimbi Western Sumi Crazy yongerako mama w'abaana kyonna kyekiri then nasayiningayo omuyimbi omulala okuva Western Uganda eyo bamuyita Tabs Mr. Man era nsuubira music watambula eyo Western Uganda muyimbi w'amaanyi kati essaawa eno kyemmanyi kuba lwakuba nti tetulina bwe tutambula naye nga nkimanyi kuba nkoze buli kimu ekisoboka videos z'amaanyi audio w'amaanyi ate omuyimbi ayimba bulungi ali talented alina esswaga ly'aba superstar abantu batera nnyo okukomentingako with that comments ezikunoonya where is Nasha Wanda? Nasha Wanda will remember yungo omuntu eyala producer yakuba nga ye number one top producer abantu abanno abagezaako okugiraagira beebuuza what happened abamu tebamanyi industry eno bagamba ayinza okuba waliwo ekyakubaako no tewali kyambaako kuba ndi musajja akkiriza mu Mukama Katonda and kyolina okumanya abantu ababadde bali abadde in touch nange bamanyi byendika essaawa eno na projects nyingi zenkola tolaba essaawa eno abayimbi abasinga babadde bayimba music era nsuubira abayimbi buli yali teyeetegese bulungi korona ono bw'anaggwa oba lockdown bw'enaggwa abamu bayinza obutadda wangi yes abamu bayinza obutadda statement gituddiremu eyo ogambye korona bwakola ki korona bw'anaggwa abayimbi abamu bayinza obutadda nga baani sigenda kwogera mannya naye ojja kubiraba kuba abayimbi abasinga abayimbi b'e Uganda kyembamanyiiko bamanyiira nti leero bw'abeera ne hit agenda funa ssente leero nekyagenda zifuna n'olulala abamu tebayinvestingako ebbali ssente okitegeera kati nze Nasha Wanda ne bonsanga emyaka emmeka onsanga nyimiridde okitegeera onsanga nyimiridde kyekikufuula gwe yes kinfuula kwegamba brand yange nnene kyewaba kati essaawa eno ne mu lockdown shootinze videos eziwera 20 essaawa eno ng'era kyewakola investing nakuyinvitingako ku video ya Hildi ne kuyinvitinga ku video ya Lulo Dalila omuyimbi wange omulala then nina videos nyingi kuba kati nina contract ne Simon SPK ayina okukola videos 25 videos essaawa eno yakankolerako videos 9 people are saying oluvannyuma lw'abayimbi be wali olina abafuula ab'amaanyi gwebafuula ab'amaanyi be bakufuula ab'amaanyi omuyimbi bw'ojja n'oluyimba nga tolina ndongo n'oyimirira ku stage awo n'oyimba ofuuka wakabiri ekibuuzo kibuuza balabi obuuza nze nawe kenyini kikubuulizaamu n'abalabi bw'ojja n'oluyimba n'oyimirira awo ku stage n'otandika okuyimba nga tewali ndongo obeera wakabi oba nze simanyi kale kankubuulire bw'obeera n'oluyimba n'ojja mu studio nekukolera amanyanga tosobola kufuuka wakabi ate tosobola kufuula abayimbi 5 mu mwaka gumu abayimbi abanene ddala ne bafuuka established nga kyokola tokimanyi Nasha tujjukizeemu kozi by the way tujjukizeemu those brands waleeta ne zifuuka ensonga Uganda nakati nga zisayogerwako shiba kutandikira ddala ku ice cream twesaana mu ndongo nyimba nyingi by the way palaso amaaso twatoba mu ndongo ne shiba kalifaganaga ndabirawa oyitangayo dance disco simanya oma nyimba nyingi Anita the Diva Zero Distance dance overnight bafana jayo ntekeyo
gwe abafuula be bakufuula. Kati kankubuuzayo ekibuuzo. Kubuuziza ekibuuzo naye tonzizeemu. Nze simanyi katolo ninjagala ansayo nange. Gwe bw'owuliriza ennyimba ezo zonna ze njogeddeko n'oziwuliriza. Bw'olaba nga amaanyi galiwa. Production. So gimaze. Okitegeera. Kati singa bajja n'ennyimba zaabwe. Kuba abaproducer bakola omulimu gw'amaanyi ku bayimbi. Mubeeramu okuwabula. Osobola okujja ne concept n'enkyusa concept ne kugamba omanyi. Ekintu kino bw'okiyimba bw'oti nsuubira kiyinza okukakinga okusinga kiri. You know now the best producer yakuba n'amenya Uganda, but they say nti abayimba abo b'ozoomenya oluvannyuma lw'okuvaako kwe kuyitawooko nangwe n'oserera. Anti kati ngenda kugamba ekintu kino Ronnie. Omuntu bw'agamba nti kwe kuyitawo kwange. Nze nga nze if I'm a talent creator yensonga lwaki nasooka nze kennyini nasiizinga fire. Oshegeera kuba nze sitala sikubira abayimbi ne mbagamba bannaye waliwo wano engoma gye nkoze muyitewoko. Brands nyingi zibikola ez'abaproducer. Naye nze abayimbi abasinga ne oba ng'olina hit ey'amaanyi sitala nnyo kukola ekintu ekyo sikikola. Oshegeera kubanga mmanyi kikyendi. Mmanyi Katonda amaanyi ge yampa. Mmanyi ne favor Katonda gye yampa. Tosobola kukola ebyo nga toliko favor ya Mukama Katonda. Oshegeera kati kyova olaba ndi mu kuleeta talent endala empya. Sireeta talent zino ku competing abali naye I just love talent. Nyumirwa nnyo nga products zange oba abantu benkoledde bafuusa ab'amaanyi. You sit on table talk n'obawaayo mu bulungi oba bakuvaamu. I don't have any problem. Kuzanyidde oluyimba lwa Palaso de Sumi. Bayina ennyimba ezisooka mu bbiri. Nina Grenade mu studio. Nina Bafana mu studio. Nina bagayi bangi mu studio. Naye it is because of the lockdown. Nali nkulazeeko studio kuba nsuubira okuva lwe nali nvudde ku Monster. Nali sibeerangako mu mawulire ne ŋŋamba bannaye studio yange eri wano na wano na wano. Naye nsuubira bwe nali ntandika studio yange ne award record label ya Wonders Just. Nakuinvitinga. I know that place, yes. You know that place. I invited you because I know I'm trying to do a rebrand. It is only that rebrand mbadde nkikoze naye nga corona naye najja. Nate tekiyinzijja ku mulamu okukola videos ne zibeerawo ne audios ennungi. My artists have good music. Ku nsonga eyo Nasha ku nsonga eyo then ninkubuuza nti by the time nga bano abasajja bakulekawo would you sit on table talk buli omukozi esaawa eno abamu balina brand nga Shiba alina endala mumetigetinga bakuvaamu oba bagenda oba just mutuula ne muli twogera teri yali andeseewo kuba nzijukira n'emabegakawo kalifaagana gati yakomawoko ayogerako nange ne twogera netudda mu business. Okitegeera kuba kati nze ndi businessman ayingiramu nnyo olu business. Abantu abamu omanyi bw'oyingiramu olu business ebintu kwegamba byolowooza biba binene oluusi. Okitegeera kati Abannayuganda bamanyire ekintu kino nti producer bw'okola hits olina sigala ng'okola hits. Naye nsobola okuwa example ya Steve Jean. Steve Jean mwavu wangi bayimbe bameka wano Uganda abasinga Steve Jean sente. Ekimanyi Babeno ni bakuba zi hit zi Wiso zi Mr. DJ bakolera Ready and Wizo nyimba nyingi nayo kyabawulira bali ku business bakola ebintu songa ya kyuka ya business. Otegeera kati oluusi tugenda tukola amannya nga twagala amannya ago gatuyambe okukola businesses endala. Kati essaawa eno twafuuka aba businessmen naye kati Abannayuganda wakuba hit baagala bakutegeerere. Nyinza okuba nakuba hit naye nga ndaba business eyo tenkolera bulungi wangi. Yes, nga ndaba business eyo tenkolera bulungi. So byali tebikukolera bulungi. Kati essaawa eno nasalawo studio yange ebeere record label. Nagetingako challenged emabegakawo when I managed Anita the Diva. So I had to
pause a little bit just nkole ku research ey'ebintu ebimu kati essaawa eno bwe mmankomyewo mu music industry n'abayimbi nti bali under wonders just it is because nina research gwe nkoze ne connections endala nzirina I know how to make a big brand because I have even connections out there oshegeera luli nekanga bwekanzi nga banominate nze mu ba top 7 mu Africa naye nga nange sibimanyi oshegeera nekanga bwekanzi kyova olaba nti ne social media handles zange zisinga Facebook, Instagram n'ebirala ndi wawo okupostinga because there is something I'm trying to do bwe nagulawo officially kuba ne studio that is when we be serious ojja kulaba nga posts every time every time building new talent how you read are you that bote bagenda kusuulawo this time kati nga bwe nkugambye luli nali sirina ebintu bingi bye nali simanyi ne kati essaawa eno mbimanyi oshegeera bintu bingi kati byemmanyi nti nsobola anyway sijja kwogera nnyo naye nga business yange ebere business yange oshegeera business yange manye engeri bwenja okuhandolinga ebintu byange but as a best producer bayimbi bajja mu studio yo ne bakuba ennyimba ne bakuba audios would you recommend omuyimba atandika n'atatandike yakubedda okola video at this particular time gyolaba kati buli muntu amanye engeri bw'atambuza mu business ye kuba nze I support omuntu akola video ey'ebbeeyi you know why video eselinga audio nnyo abanigeria bapenetratinze ensi eno because of the videos naye kati fe abanauganda tugenda kubeera wali okola okimanyi oluyimba olulungi lusobola okufa lwa video so nsobola okuwa example ya Kenzo kiki ekyatunda Kenzo that guy is creative concept gye yakola mu City Loss was a new concept kyekyamutunda yes the audio was nice kati ate nayongerako ne video enungi ne concept nga mpya okitegeera it was not there yes so abantu sijja ku advising omuyimbi obutateekamu nnyo maanyi mu video kuba abantu kyebalabako ekyo kitunda so ku nsonga ng'eyo oyagala akikole buno obudde nga bwe nkugambye buli muyimbi amanyi engeri bw'atambuzamu bizinesi ye okitegeera kyogamba okuva lockdown bwe yatandika teri bayimbi batadde videos ezirimu ssente bazita kati golowooza ssente bazijjawo muzijjawo kati kyenkuolowooza ssente bazijjawo simanyi kati gwe bw'oba olowooza nti lwakuba waliwo lockdown tolowooza nti buli muntu ali bubi waliwo abamu abakola investments zaabwe ate ne music atunda online waliwo abali mu kufuna endorsements somewhat sibagamba wakiri ngenda ninima than kambuza ba Spice Dana tebali kufuna endorsements Lydia Jasmine mbalaba ba Fik Fameka oz endorsement waba ku endorsinzo okubeera ambassador w'okutunda product yonna oza bijja buzi kubako sense kubeerako price tag so n'abaana bawagira waka bamuweerezemu so nze sirina buzibu kasita obanga omanyi okucalculating omuzannyo gwo you can do anything you want as far as your business is concerned lwaki video gwe tota right now anti nze nga bwe nkugambye nze nina engeri bwe ntambuzaamu bizinesi yange oshegeera bali nabo bamanyi engeri batambuzamu bizinesi zaabwe oshegeera kyogamba mu lockdown sitaddeyo videos otadde naye muba bbiri kati bwe mba ntadde nsobola okutaayo ninayo n'endala naye nze mbala omuzannyo gwange oshegeera